wasobya n'agamba omuvubuka aveemu nze nsigale nga ngenda ne fresh daddy. Era we yavaamu nze ne nsigala nga ngenda ne fresh daddy ne tutuuka e Busega. Tuba tuyingira mu Busega ne tusanga ka garden akamu. Saga nayingira mu garden kuba nali manyi tugenda tulako wabweru kunyumyamu. Bwe twayingira n'asasula room. We yasasula room n'angamba tugende mu room ne mbuuza tugenda kukolayo ki. N'angamba ye ayagala kuwummulamu. Bwe yangamba nti ayagala kuwummulamu ne mugamba nze kansigala n'angamba ayingira kijja kukola ki? Kijja labika bubi. Enyingira bwe nayingira bwe yaggalawo n'angamba ajjamu engoye. Mugamba n'abatuuka ye omwatuka mu garden yakutuusiza ku room kusasula room oba amasoka kunywamu byakunywa. Bwe twatuuka ku garden tewali kye twakola kirala. Yasooka n'ava mu mmotoka n'angamba sigala n'asasula room. Mu kusasula room najja n'anzigulira n'angamba tugende. Tuba tuyingira we bati ne mbuuza tugenda kukola ki. N'angamba ye ayagala kuwummulamu. Yangamba nti ayagala kuwummulamu ne ngenda awummulemu. Bwe yatuukayo munda n'alookinga oluggi n'angamba nziggyemu engoye. Bwe yangamba okuggyamu engoye ne mbuuza ate nga nzigyamu zaaki. N'angamba ajjamu engoye. Wangambye yagala kumbeera maneja we ate oyagala kuyimba. Nange ne mugamba byonna mbyagala. Naye ne fresh kid we yali afuuka sita teyasooka kumala kuggyamu ngoye nga nze wookingambye. N'angamba kati kola kyenkugambye oba oyagala nfuuke maneja we. Ne ŋŋaana era n'anziggyamu engoye n'anyigira ku kitanda n'amaliriza bye yali akoze n'aggula room ne tufuluma. Eyagula room ne tufuluma tetwaddamu kwogera n'anvuga mpaka ku kikubo ekyambuka ewasobya. Eyamvuga mpaka ku kikubo ekyambuka ewasobya nali nvaamu n'ampa omutwalo n'aŋŋamba genda nja kuteerako ssente okole kudiyo. Meka? Emitwalo 2. Yagakuwa? Teyagamba. Era saddamu kwogera naye mpaka ennaku 3 eziyiseewo emabega yayogerako nange n'aŋŋamba ngende musisinkane e Busega we yali yansange. We yali Noonya linnya? Sinoonya linnya. Wabula njagala bwenkanya okubeera ayinza okuba nga sinzenzeka bwakikolako. Kati yamala okukozesa mwaddamu okwogera naye? Twaddamu okwogera ennaku 3 eziyise ng'era ŋŋamba musisinkane. N'agamba omusinkane mukolese. Era ddemu akikola. Kati ku ebyo byaliwo byonna byonna owulira otya? Siwulira bulungi kubanga era newoba gwe tusobola wulira bulungi. Singa omusisinkana kiki osobola omugamba? Singa musisinkana nza omugamba musajja gwe abantu abakulu temwewa kitiibwa. Eyakutuukako? Siwulira bulungi. Singa omusisinkana kiki osobola omugamba? Singa musisinkana mugamba oli musajja mukulu naye towewa kitiibwa. Nfaako ku kitone kyange kuba ne ssente zagenda okujja nali sisuubira nti ssente zigenda ayitiramu ekyo ate nazo saazifuna. Fresh daddy kubanga era bonna abagafunye tebagafunidde ku fresh daddy. Anti omuntu wakubuuza obujulizi buliwo obulaga nti yakukozesa? Obujulizi obulaga nti yankozesa weebuli. Era ne vidiyo ng'ayagala addemu akikole ngiyina. Nga kugamba nyagatuddemu tukole kitwakoze? Nga wakyogera? Nga wakyogera nga waŋŋamba simanyanga jangu waneno we nakutwala luli eri. Nansindikira n'owa boda ajja nnoni.
Essaawa zino oyagala ki? Essaawa zino njagala bwenkanya era nsaba abakyala bonna abayiryo nga basobola okunyamba bajje banyambe. Mama osuubira omugamba ku nsonga zino? Suubira omugamba. Tukwaniriza omulabi waffe omulungi owa Glosh TV. Leero tukuleetedde emboozi ya Fresh Daddy, bangi gwe mumanyi nga taata wa Fresh Kid. Ono poliisi emunoonya oluvannyuma lw'okwata omwana omuwala atanneetuuka oluvannyuma lw'omusuubiza nti agenda kubeera manejja we. Era omwana omuwala ono atutegeezezza nti tawulira bulungi, asaba bwenkanya eri omusajja ng'ono omukulu ateewa kitiibwa kuba ye yali alwanirira kitone kye. Era ono akakasizza nti obujulizi bwonna obulaga nti Fresh Daddy yamukwata abulina, ne bu vidiyo ng'ayagala okuddamu omukozesa nabwo abulina. Era mwana muwala ono avuddeyo n'ategeeza kamera zaffe eza Glosh TV nti bannange nsaba bwenkanya eri omusajja mukulu ono. Twogerera Fresh Daddy aliira ku nsiko, poliisi emunoonya oluvannyuma lw'omwana omuwala okuvaayo n'ategeeza emikutu nga Fresh Daddy bwe yagenda mu maaso n'amukaka akaboozi k'ekikulu ate ng'omwana tannaba kwetuuka oluvannyuma lw'omusuubiza nti agenda kubeera manejja we, kolere ku music we oba ku nnyimba ze afuuke manejja we. Ono omwana omuwala yali agezaako kulwanirira talent gy'alina mu nsiike y'okuyimba. Weekuumire bwekuumizi ku Glosh TV, genda wansawo subscribinge o likinge atera o sharinge. Tujja kuba tukutuusaako emboozi eno. Weekuumire bwekuumizi ku Glosh TV, ky'oba olina okukola genda wansawo subscribinge o likinge atera o sharinge. Ebingi tukyabikuleetera era emboozi eno tujja kuba tugenda maaso nayo, tujja gikuleetera tulabe ki ekigenda okuddako. Omwana omuwala ono anaafuna obwenkanya eri omusajja mukulu ono eyamutuusizaako ogw'obuliisamaanyi. Weekuumire bwekuumizi ku Glosh TV, bingi tubikuleetera.